Mamedika Chika banange nga bwe musinze okumfollowinga n'okunjagala olw'okwogeranga amazima mwebale nnyo banange kambabuulireko gye nvudde wange ow'emabega kuba nkizudde ekintu kino kisungulanya abavubuka abangi nnyo babuuza nti taata tukulabye era weebale kwogeranga nakutulaga amazima naye ffe tukoze tutya kati bannange olwaleero kambabuulireko nze engeri gye najjagolingamu obulamu bwange nga nkyali muvubuka not necessarily nti mbagamba nti nammwe kye bamukola naye omusajja ono gwe mutunuulira olwaleero muwulireeko ye engeri gye yagenda craftingamu obulamu bwe nabagambyeko nti nagulako ku treasury bonds ezo nalina ne annuity tekyava mu kwesiimira balwawo okunsasula omusaala gwange olw'okubanga erinnya lyange Akiika lyalina double I nga kompyuta eganye okulikkiriza ceeke zajjanga nga kuliko kakuka ne batansasula esente zagenda okujja zaali nyingi ate nga as an economics teacher nasanga akapande mu Absa Barclays Bank weekali nti waliwo discounted bonds nenzigula kyekyaziguza era nagula za 90 days ziri ensi tezigaba interest nene zigaba 2.3 ezo nenzigula nenziteekaawo 90 days oluvannyuma sente zadda ku akawunti yange naye mba nkyali awo nkyakola nga mu ssomero mwe nnali mwalimu ekiyumba kyali kya nkoko twali tutudde awo sente ziweze ndaba bannange bagula amamotoka Ford Sienta ani Honda Accord tuze naye kangende mbula emmotoka nava awaka ne ngamba mukyala wange nti ngenze Eastern Cape, that's where my brother was, East London nga ngenderedde gulayo mmotoka ya saloon car ne mukyala wange kyamubuukako nagenda okudda awaka naddira mu kapickup kanisani pickup bweno tubuyita 12 eri babuyita 14 mukyala yatunuulira nga tamala nange saavaamu ku steering bwe navaamu nambuuza nti eyo y'emmotoka by'osazeewo okugula ne mugamba kyekyo nti lwaki ne mugamba nti e Uganda enakasero wali ku katale abadoodo naani nawali abaaze hardware bapangisa obumotoka buno kana akamotoka kasinga ne tatokola sente nagamba kiki taata ne mugamba kati tuli ku mawanga guno mwezi gwaffe gwa 9 singa ebintu bitutabukira kati olaba abantu bagenda mu kulonda abaali tebannalonda Mandela nze nteekako obuntu bwaffe kuno nenzirayo nako e Uganda nenkakozesa era ddala akamotoka ako nakabalagako CE Eastern Cape nakagula East London 113 kati akamotoka ako nembeera nako era nagula emmotoka akalala naye akamotoka ako nali nkalina nga nkategekeddeko kaleeta Uganda kakozesa bannange mulaba endowooza z'abantu mu kukola ziri bonds na ziritayaringa nengula akamotoka ako kaali kapye bulungi nga nkategekedde nti e Uganda nsobola okukakozesa bwenzaawo nakaleeta kuno yali December 94 akamotoka ako nenkawa muganda wange omumutyaba nga mmaze okateekako ennamba kandi imagine nti emyaka gy'edda bw'abanga obadde n'emmotoka yo ng'obadde newabweru ng'eri registered manyago tewasasulanga musolo wateekangako buteesi nnamba kuba kaali manya gange nga nkawa muganda wange eddala ng'akakozesa ennakasero nga nyumirwa ssente engeri gye nnali nga nzifunamu yaziwanga kitange era kitange yazitereka bulungi sente ezo bwe zaawera nga nze abaziweze nenzira mu 95 awo nali maze okugula Peugeot station wagon ze zaakolanga Kampala Masaka bannange ebiseera ebyo tewalingawo zino zikamunye naani either bus oba Peugeot 504 nga zidduka mu lweraawo nga zo zijjula mangu ne zitwala kati era bwe naddira ssente zange ze naddamu okufuna ez'omusaala nagula Peugeot station wagon eri zaalinga 604 ng'ate edduka nnyo n'okusinga 504 bwe nagireeta wano mukwano gwange yali akola nawa Karim Heritage
n'agamba we Masaka yalinga weeruka yaawo kubanga nze nasomera Masaka n'aŋŋambe wakalimu nvuddeyo nze ngenda kuvuga eno 604 kubanga tugenda kukola ssente empya n'enkadde nga ngiteekako nnamba nga ngimuwa mukwano gwange oyo ng'agivuga bamuyitanga Magembe ng'avuga Peugeot eyo station wagon Kampala Masaka yagivugira ebbanga ne tukola ssente era nazo ng'aziwa taata wange. Okuva olwo ne ntandika okutegeera nti ssente bayiveza naye ebyo bye njogerako nga n'emyaka 25-26 era lumu nali nina akamotoka kange nga kalimu muziki w'amaanyi omwana w'omulimi n'akalemerako ne bampa ssente nnyingi nnyo olw'okuba nali olwedde nina kashi wange eyali ali Cape Uganda namubagamba nga ne bamunteera ku Barclays Bank wano nga nsobola okumuaccessinga nga ndi eri nentunda n'akamotoka kange bakampaamu nte nze by 1995 nali nina ente nafuna Frisian Holstein nzitunda nenfuna kashi wange nga mungi neŋŋamba kakiika kati otandise okuyingiza emiramiro olina ebiyingiza ssente olina omulimu gwo kati naawe nyumirwa ku bulamu nabanyumiza engeri gye nagenda nensimbula mu BMW 325 IS Shadow Line mileage 48 nagisasula almost 75% cash era salesman kwolwo yakola eyatunda emmotoka eyo nentandika nga okugula emmotoka ezo nenyumirwa BMW eyo nagireeta wano e Uganda nabanyumizaako nenjitunda nenfunamu ssente nnyingi nnyo nenzirayo bwe naddayo olwo muganda wange ye dokita bo baavuganga Mercedes Benz nga kawala kange akato leka atunuuliranga Mercedes nga kagamba Doctors Car nemuga nze omusomesa kyogamba sisobola kuvuga Mercedes kwe kugula E320 Avantgarde E320 Mercedes Benz E320 Avantgarde era abantu banneewuunyanga nnyo kababeere basomesa bannange kabeere principal wange ogendanga mu workshops ezo ng'abantu beewuunya omusomesa apaakinga Mercedes Benz sidanga mabega bannange eyo feezi eyo ngibabulidde feezi ya myaka 24 paka ku 3 nenkomawo wano ewaffe e Uganda bannange ssente zikolebwa buli kyonna ky'oba osazeewo ogendamu okukola ssente zikolebwawo bwe nkomyewo wano e Uganda ngenze mu taxi ngenze mu coaster ngenze mu trucks sibabuuliranga kiki kyantwala mu trucks nagenda nengula ku bantu byali bibanja abantu baali 3-4 nagula ku mukyala Nakafu Mama Ben wali enkulagirire nengula ku muzeeyi Mukuba Luguudo nengula ku mwami Sebuufu waliwo ne muzeeyi Asanda nensimbako ekibira kya Pine aba akuze emyaka nga 3.4 abaana be baŋŋamba nti muzeeyi bwategedde nti wano wasimba ekibira kya Pine wansi eriyo omusenyu omuyitirivu obungi ogulimu ssente ne bw'ogusima otya tosobola kumalawo n'emyaka 2 ojja kusima nga teguggwawo konze mwagula nti twagukubyeko empiso ssente eri wano tegandika nga siyita abasajja nga sikola kumpi kampuni ya kusima musenyu omusenyu bwe gwawera nagendanga emmoloka zaabo zeeyo bemmanyi waliwo omubbooni nakifuma bw'onoomubuuza they will testify nti kakiiko yagulanga emmoloka z'abantu ng'azigulira ku kkubo akuyimiriza n'omusenyu oguliko n'agugula n'emmotoka yo n'agigula bugende mubuuze nakifuma basaakikola nengula emmotoka 3 ne zitandika nga okuleeta omusenyu nga ziguleeta wano e Namugongo buli emmotoka olw'okuba ewaffe kumpi buli mmotoka yaleetanga trips 4 buli mmotoka ebibanja by'abantu ebyo byonna nali mbiguze miliyoni zaali 11.5 bwe nagattako wali ne ziba 14 najjawo omusenyu gwasooka mu miliyoni 2.6 kuba se project eyo mutabani wange yagisupervisinga yateekinganga record ng'ate basasula cash kati omuntu ambuulireyo ekintu ky'oyinza okugula emiliyoni 14 mu myaka 4
n'osangawo ng'ettaka lyo likyaliwo ekintu tokitunze naye n'osangayo wansi ebisoosi eri wansi gye bayita omusenyu n'ogugyamu emiliyoni ezisooka 26. Era mutabani wange okusupervisinga projekiti eyo obulungi namwebaza nemugulira akamotoka era akakola ssente saasooka muwa waliwo abo kukyalo eyo abaalina ssente batabani babaguliranga ipsam ne bajooga bagenda nze mutabani we namugulira bagiyitaani eno ekola tax ate nga tugipangisa mu UNEB nga kubanga UNEB yalinga emakingire waffe nga batambuza the examiners gye namugulira netandika nga omukolera ssente. I think it was about 21 era namwana n'akollectinga ssente ezimala paka era lwe twagitunda ate era omusenyu nakati nkyagulina. Omusenyu bulijjo ngumanyi ngulina ekazi ezisukka mu 10 naye nga nagutereka. Juzi mbadde nkiriyalinga omwezi oguwedde nkiriyalinga n'endeta excavator neŋŋamba gweruleko bulungi ngulabe wawe gukoma wawe gwenkana. Nina omusenyu nguterese abantu bajja kuva dda bankabira muzeeyi akasenyuko keeru ebitiyo biri 6 muzeeyi wano waliwo miliyoni n'emiliyoni za ssente ngagamba muzireke. Message ekyeri awo nti abantu ababuulira nti mukole investments mu bintu bingi ezimu muzitereke n'ebintu ebiri tangible ebitanyeenyezebwa. Gwe mbuulira abantu bwe balirekeraawo okuzimba kyenva ebintu ebimu sibigenderako nnyo nti genda ogule kino genda ogule kino genda ogule kino kubanga nze mmanyiyo n'ebintu ebisitowalinga value more than money. Omuntu ayinza okugamba nti amagoba agagenda okuweebwanga ku ssente ezo z'owooza gavumenti gali bwe gati. Money is not a store of value. Money depreciates, money loses value. Oli ne bwana akugamba nti mpaayo miliyoni 10 tujja kuddiza 5 oluvannyuma lw'emyaka 15. The question is emiliyoni 10 ekintu kye zaali zisobola okugula mu kiseera ekyo miliyoni zino 5 zisobola okigula after 15 years. Awo bwe bukulu bwe nabadde njogerako nti obukulu bwe buyambira n'otandika nga okutunuulira ebintu nga totunuulira just the cash value here nti at a certain stage omuntu eyeegulira akayumba kapuloti ke neyeezimbiramu akayumba erwa miliyoni 1 gye yali alina ne bw'onoomugamba nti zitereke wano zijja kufuukiramu miliyoni 10 after 10 years. It might be that after 10 years ayinza obutasobola kugula kintu ekyo kye yasobola kugula wali. A typical example is my father. Tulina ekawo wali n'ennyumba ze z'abapangisa taata wange kyava tayaga yagulawo 1968 yagulawo siringi 8 naye atudde almost on an acre mu kibuga mu Lubaga division. Naye kati gwe mbuulira what multiplier effect ne bw'oba nga ali omuwadde interest yenkana ki nti osobola okuddira olunaana lwe then 1968 oba lusobola okugula ettaka eryo ne bwe luba lusobola ogenda kufuna wa eka ennamba mu Lubaga osobola okuzimbako ennyumba ez'abapangisa ezigenda relentlessly. Bannange olwaleero mbadde mbawa gyenvudde wange ono okubayigiriza nti tewaliiwo nkola emu yokka gy'okoleramu ssente. Tewaliiwo nkola emu. Ebyo byonna nga mbibabuulira kubanga byonna bye mbabuulidde bya wansi. Abavubuka abasomyeko oba abantu abali mu corporate world bayinza okugamba ebyo tetubisobola bikola. Ebyo muzeeyi byawoza gundi kusima musenyu ng'ani asima omusenyu. Mbadde sinnababuulira namanda. Nsimba emiti gino mwe gye muyita umbrella ku myaka 5, 6, 7 ogwo omuti guva eryanda. I not told you tinze kumpi buli mwaka ntemera ku miti gyange egyo egiba ku boundary n'entema n'enjokya amanda wakati wa ensawo 8 n' 15.
nti nze nnyingiza ssente ziri wakati wa miliyoni 6 buli mwaka nga ziva manda ng'ate nfiininze bufiininzi mu buti naye abaana abato abali mu corporate world bajja kugamba ebyo tebiri kulu ffe twagala clean money ffe twagala oyo muzeeyi byayogerako byadda ebyo byayogerako byali byadda. It might be true. Na zino products ze mulimu they are white collar, but wealth creation is not only a function of white collar. Tugenda okumaliriza bwe kuti ng'omusajja ono tayimirira gwe wooyimirira kubanga awo nali ntandise okulima nga mpezezza nze nagenda n'ensimula Mercedes Benz ML mu 2007 UAH 222Y abantu abalala gye baali tebalina nti buno bulya peoples buno obugundi buno obutaayi ffe tutredinga mu bigundi bino byebikola egundi nze obusinga tebuyimirira bwe nnyimiridde kusinzira kuba nagenda n'egisasula cash abasajja ne babalase ne baga sebo tolinayo z'oleseeyo kunze nedda era olubeerera olujja lwange bwe lubeera 5 series ebeera wali naye ate nga ziteekamu ebisagazi ebiseera bye nali nina ebisagazi naye nze tekiŋŋanda kuteeka bisagazi mu Range Rover kuleera situ ya Range Rover bwemba nkola. So olwaleero bannange mbadde mbayigiriza ekintu nti temulookinga bwongo bwammwe mu kintu kimu temulookingiranga bwongo bwammwe mu kintu kimu temulookinga omuntu n'akusomera ekintu eriyo abalina gospel referemu mwenna ne musimba layini nze sivuddeeyo kugenda kuwakanya bintu ebyo bituufu era gyebiri naye bannange tebafeebya bintu byammwe tebafeebya nze taata wange ali Kabowa naye taata wange akyakwata miliyoni 3-5 wa myaka 81 naye akwata miliyoni 5 n'azimba ng'azijja mu buyumba bwo bw'abapangisa obutinitini embwe buti mitwalo 15 bwe yazimba from 1972 naye nga nkimanyi ti singa teyakikola singa y'omu ku bazeeyi abalindirira mutabani wamuwe naye kati yampa message eno eri nti bwe baba baleetedde investment portfolio yonna buli kintu kyonna kakika tasaanye bayingiza kulunda buli omu alunda ente tasaanye bagamba mwanyi terimba temukkiriza okikolangako kino kyokoze n'okolako n'ekirala mbawadde ebifaananyi byange ebyo byonna kubayigiriza kubalaga nti no amakubo agayitibwamu okufuna gaba mangi kiri gy'oli okunoonya kikyoyagala okukola kyekyo